Yes, bane mukulikeeyo mwenna abatambudde n'emikutu gyaffe. Kakati saidi eno tuzze ate tubenga tuyitaayita mu biki ebibaddewo then mbawe n'ebitusuubira okubanga bigenda okubaawo. President ayogeddeko eri eggwanga oluvannyuma lw'ebibaddewo byonna tugenda kubanga tubyogera mu budakiika buno obutono bwe tutera okubeera nga tukozesa ku mukutu gwaffe guno gwa UG Updates. Nga sinaba kubanga ngenda wala nja kukusaba atanaba kubanga osubscribinga soko okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinga ku channel yaffe eno obeere nga tomissinga nsonga yonna. Bannaye eddoboozi lye muwulira liyinza okuba nga lyawukanyemuko ku lya bulijjo naye eno kampane tukola mu kampane tulina emikutu egy'enjawulo ne guno nagwo mukutu gugwa mu media gundi yaffe group yaffe. So nja basaba aliko ng'oli mupya bambi tolina kyofiirwa kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko tubeere nga tweyongerayo. Kakati twakedde ku makya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde nga pulogulaamu emanyiddwa agenda mu kibuga Palisa era twakedde ne tugabawo amawulire ago. Enteekateeka zonna zaali zikoleddwa, enteekateeka zino ziri mu mateeka, activities zonna ziri mu mateeka. Ebbaluwa baagitwala ku poliisi n'ebakkiriza era n'ekitegeera nti olwaleero agenda kubeera Palisa ne mu bitundu ebirala, wabula nga bwe kyali Ekamuli ku lw'Ekamuli nga poliisi emulemesa era n'olwaleero kyekoze. Kuba njagala okutegeeza gwatugoberera nti poliisi ezzeemu n'ekola ekintu eky'obusiru era kye baakola oba kye bazze bakola emirundi gyonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu mateeka, wabula abasajja tebaagala kumanya. We twogerera nga Besigye ali mu kutambula atalaga eggwanga, teri mbeera yonna gye bamuteekako. Muhoozi mwamulabye, tewali mbeera yonna gye bamuteekako. Robert Kyagulanyi Ssentamu oba lwakuba nti gwe batya oba lwakuba nti ye threat gye bali ebibaddewo mu birabye. Wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna ebibaddewo eby'okumulemesa okugenda e Palisa bamuteegedde mu lutindo mu mugga ogumanyiddwa nga Sezibwa. Omugga ogwo simanyi oba muzze mugoberera ebintu bino. Ssaabasajja Kabaka we yali agenda e Bugerere mu mugga ogwo mwennyini era naye mwe baamuteegera era mu kifo kye kimu kati awo we baateegera Kabaka nga bamugaana okugenda e Bugerere era we baateegedde Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe omulonde. Baamuteegedde awo ne batamuganya kubeera nga yeeyongerayo okugenda e Palisa gy'abadde alina okuba ng'agenda. Ebyo byonna sijja biddamu nnyo kubanga nkakasa mubirabye, emikutu gye badde mingi egibikutuusizzaako toyinza kubanga tobirabye. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baamusazeeko baasoose ne bamugaana okugenda mu maaso ne bamugamba ddayo gy'ova. Ate yabadde akyusa ate ne gy'ava ne bateegayo n'abeera wakati okumala akabanga ng'ekyokuzzaako naye takiraba era ebyo byonna mwabirabye. Wabula oluvannyuma baamukkiriza wakati mu kubeera ng'emmotoka zonna buli ezijja n'ez'abantu ba bulijjo basooka zaaza n'abantu bennyini nga basooka bajjamu byonna byabaddewo. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma amaze ne bamuta n'aba nga alina kudda Kampala avuze emmotoka ye n'abantu be ne ttiimu yonna ey'amawulire, ttiimu eya security, ttiimu zonna nga bw'ozimanyi abantu batambula nabo ne badda e Kampala. Basanze emisanvu mingi nnyo okutuuka e Kampala ng'ate balina okugenda ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule ku ofiisi ye abeeko byategeeza bannayuganda era nga bwe kibadde nkakasa nga gwazaagoberera emikutu gyaffe obirabe bulungi nnyo era byengenda okuyitiramu mu ddakiika zino entono nga bwe nkugambye ze tuyina. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuse ku kitebe ekya National Unity Platform basoose nakyo ne bakisalako nga tebakkiriza akiyingira oluvannyuma lw'okuba nti President abadde ayingidde munda abeeko byakwasaganya ategeke ka press conference akamangu ayogereko eri eggwanga ne bannamawulire. Wabula olumaze okuyingira abasajja tebazzeemu kukkiriza muntu yenna ayingira n'abaana ba kamera enamba esinga babakwatidde awo nga tebabakkiriza kuyingira munda nga n'abali munda abamu tebabakkiriza kufuluma. Yembeera ebaddewo ng'amaze okutuuka ku kitebe ekya NUP e Makerere Kavule. Wabula akaseera katuuse poliisi n'epondooka ne bavaawo press conference n'egenda mu maaso. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku bigambo by'asuubizza ategeezezza tuyimirizza olunaku olw'enkya abadde agenda Tororo wabula aluyimirizza olunaku kubanga enkya lwa mukaaga abadde agenda Tororo ku Sande nga lwakuwummulamu. Then ku Mande abadde agenda Mityana ezo zonna entambula aziyimirizza n'asalawo nti olw'Emmande leka tulukozese okugenda ku poliisi enaggulu nga bwe baakikoze jjo tuderivalinge complaint yaffe officially tubuuze abasajja bano ebibuuzo lwaki batulemesa okubeera nga tukola enkuŋŋaana zaffe ng'ate ekibiina kino kiri registered mu mateeka. Electoral Commission yeeyina obuyinza otukkiriza okuba enkuŋŋaana wabula poliisi eyina kubeera nga ekwasaganya nsonga z'amateeka eyina tugayidinga mpozi n'okutuwerekera. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti poliisi tetulina kugisaba lukusa
wabula tulina kutegeeza ntegeeze olukusa avunaanyizibwa ku byobufuzi Electoral Commission gwe tusaba olukusa era yo olukusa waba lutuwadde poliisi tugitegeeza kutuwa bukuumi na kutugayidinga nti aliwo temutambula bwe muti mutambule bwe muti wabula terina tugaana era terina kumala kutukkiriza so kati ab'Emityana Honorable Zaake Francis Butebi ndowooza ajja tukolerayo enteekateeka endala kubanga pulezidenti olutambula olw'Emityana nalwo luli lumu kwezi entambula zayimirizza bannaye gwagoberera emikutu gyaffe nja kukusaba teweerabira okusubscribinga obeere in touch n'emikutu gyaffe gino kubanga tugenda gikozesa nnyo okubeera nga tukutuusaako amawulire gonna agana bagagenze mu maaso mu ggwanga bwe bali kubanga okyatugoberera